okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mukwano gwange omwagalwa atuyinzeeko wano ku 3ABN. Twebaza Katonda abukeesezza nate n'atuusa ni ku lunaku olwaleero nga tukyali balamu. Twebaza Katonda obulamu bw'atuwadde, atutangidde eri embeera yonna enzibu okuyita mu kiro n'atuusa enkya ya leero nga tukyali balamu. Enkya ya leero nzaali naawe, amannya yenze Migadde Isaac era nga ndi musinza mu kkanisa eye Kabulengwa English Church era nga tuli Sabbath School eya Kampala gye tumanyi nga KCC. Twebaza Katonda obulamu bw'atuwadde obulungi enkya eno eya leero era nange kennyini ntwala omukisa guno okwebaza Katonda olw'omukisa gwampadde okusobola okugabanako naawe ekigambo kye ku makya gano. Era ng'omwagalwa nsaba onneegatteko nga tugenda okusimuka nga tugenda okusoma akasimuka kaffe ak'olwaleero akaliko omutwe ogugamba nti omugoyo namutta. Omugoyo namutta. Weewaawo nga tugenda okutandika tugenda nsaba onneegatteko tutendereze wamu Katonda waffe n'oluyimba oluli ku nnamba 10 olugamba nti jangu Yesu obeere mu nze. Jangu Yesu obe mu nze, lungamya omwoyo gwange, guyimbenge ebiro byonna okukutendereza, jigiriza okusinza gagenga obulungi bwo, essubi ly'amaka gaffe galinjijuza essanyu, nyimusa eddoboozi lyange nga nsaba okuyambako, olw'okwagala kwo kungi olituusa mu ggulu. Yesu mununuzi wange, gwe yamponya okufa, n'oggyawo ebyonoono byange, gwe wawangula okufa. Yesu wange okwagala kwo bulijjo kweyongere, olw'ekisa kyo ekingi kanywererenga ku ggwe, era ndema okukuvaako mere mu kwagala kwo, mwoyo gwange nga gubeera wamu naawe mu ggulu. Waawo, twebaza Katonda okubeera nga asobozesezza amakya ga leero okubeera nga tuli wamu. N'olw'ensonga eyo nga bwe tuyimbye nti jangu Yesu obeere mu nze, lungamya omwoyo gwange, nsaba onneegatteko tutandikire wamu okuyiga, naye nga tetunnatandika tugenda kuwaayo okusaba. Katuzibirize ku maaso gaffe tusabe. Katusabe. Katonda Kitaffe omwagalwa ajjudde ekisa n'okusaasira kabaka wa bukabaka, tukugulumiza tukutendereza era Mukama tukuwa ekitiibwa kubanga osaanidde. Tukwebaza Katonda waffe omukisa gw'otuwadde enkya eno ey'olwaleero otuliseewo nga tukyali balamu. Mukama Katonda nga tugenda okuyiga ekigambo kyo, tukusaba obeere wamu naffe, tusaba osindika omwoyo omutukuvu abikule ku magezi gaffe, atuyigirize bye tugenda okusoma tubitegeere, era Mukama bikole enjawulo mu bulamu bwaffe, era Mukama bituyambeko okukula mu bulamu bwaffe obw'omwoyo
n'okwongera okusemberera Kristo wamu n'okumufaanana. Beera naffe nga tugenda okuyiga bwe tusabye nga tuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe ekyolwaleero kiriko omutwe ogugamba nti omugoyo namutta. Omugoyo namutta. Omutwe guno nadde ngutunuulira ne gwina ebintu ebimu bye gwanzijukiza omugoyo. Abantu abasinga omugoyo gwe tumanyi, omugoyo gunzijukiza omugoyo gwe twagoya, omugoyo gwabeeranga ng'ogatta emmere, ng'ogatta lumonde n'omugoya wamu n'ebijanjaalo. Simanyi oba nammwe eyo mwali mukoze ku mugoyo. Naye omugoyo emugoyo nze gwe mmanyi okusinziira ku gye nkulidde n'emmere gye mmanyi, omugoyo ebeera kwegamba otabika lumonde wamu n'ebijanjaalo n'osobola okukola kye tuyita omugoyo. Wano tulaba ekigambo nti n'omugoyo namutta. Ate n'ekirala ekintu kye kinzijukiza bye biseera bya Yakobo. Bayibuli etugamba nti Yakobo yasobola okulimba muganda we Esawu lwakubanga Esawu yali yeetaaga ki? Okulya emmere. Naye mugoyo era still Bayibuli etulaga nti gwali mugoyo gwe gwaleetera Esawu okuwaayo ki? Ebyobusika. Naye kati n'olwaleero tuyina omutwe ogugamba nti omugoyo namutta enkya yonna ey'olwaleero. Akasimu kakafe kagamba bwakati. Agamba nti naye nina ensonga ku ggwe si nnyingi kubanga olina eyo abakwata okuyigiriza kwa Balamu eyayigiriza Balaki okuteeka enkonge mu maaso g'abaana ba Isirayiri okulya ebyaweebwa eri ebifaananyi n'okwenda. Twadde olunyiriri okuva mu kubikkulirwa 2:14. Nsaba nneeyungeko tusome paragraph eno obutundutundu obusooka buno obubiri. Agamba bw'ati: Balamu teyali mweteefuteefu kubivaako oluvannyuma olw'ekikolimo kye eri eggwanga lya Isirayiri okugaana, wadde ng'abantu ba Katonda baali basiisidde mu kibira. Nnabbi w'obulimba ono omuluvu yakola olukwe oluwabya abaana ba Isirayiri nga bwaweereza emmere ko n'abakazi abagwenyufu. Olukwe luno lwalaba omukisa era we byagenda okuggweera kumpi Isirayiri 20,400 baali bazikiridde, nga gwe muwendo gw'Abayisirayiri abaafa okubanga gwe gukyasinze mu kiseera we baabeerera mu ddungu. Okusinziira ku bye tusomye ebigambo ebyo, ono tulaba nga waliwo nnabbi gwe baali bayita Balamu, yali nnabbi wa bulimba. Naye nnabbi ono tugenda kulaba ensonga lwaki akola ebintu ebifaananako ebiti nga bwe tulabye nti yasobola okuwabya abantu 20,400 era abantu bano ne bavaako n'okufa. Kwa guno omuwendo gubeera gw'abantu bangi nnyo 20,400. Naye nga kiki bafa? Alina ebintu byatuwadde ensonga 2 nnabbi ono ow'obulimba ze yakozesanga okusobola okusiga obulimba n'okuwabya abaana ba Isirayiri. Ekisooka ayogedde ku mmere. Namba 1 ayogedde ku mmere. Ekyokubiri n'ayogera ku bakazi abagwenyufu. Yaleetanga abakyala abagwenyufu mu baana ba Isirayiri. Uliriza, agamba bw'ati: tebwali bwenzi obwaleetawo ekiruyi kya Katonda, wabula omugoyo gw'emmere n'okusinza ebifaananyi ebyaleetera abantu abajeemu okuvunnamira bakatonda abalala, okugatta awamu abantu ba Katonda n'abantu b'ensi. Omugoyo gw'okusinza okw'amazima n'okusinza okw'obulimba guzze guvumirirwa ebbanga lyonna mu bigambo ebikambwe okuva eri Mukama.
wano ekisinga okuneewuunyisa bw'otunula agambye nti ekyaleetera ekiruyi kya Katonda okuvaayo kwegamba obusungu bwa Katonda okuvaayo abaana ba Isirayiri 2,400 ne batuuka okufa tekyalindirwa kuba nti bwenzi si kyekimu ku byasinga okuleeta ekiruyi kya Katonda, naye ayogedde nti wabula omugoyo kyekimu ku byasinga okuleeta ekiruyi kya Katonda okuvaayo. Omugoyo omuntu ayinza okwebuuza kiddala kyoga Katonda ayinza obba nga akyayira ddala omugoyo ye n'abamu ku ffe oyinza n'obba nga omugoyo gwo bambi gwe wategese okulya ng'ekyenkya kati omugoyo gwo guveeko. Bw'ogenda mu maaso n'osoma kapalagulaafu kano waliwo nga bwe natandise nga nnyonnyola nti omugoyo ebeera mmere gye batabise. For example nze omugoyo gwe mmanyi gwe nali ndabyeko nga tugukoze gwabeera gwa mmere ya mimonde n'ogigatta wamu n'ebijanjaalo n'okola omugoyo. Naye omugoyo waneeno gwali mu kwogerako kwe kutobekatobeka enjigiriza etali ya bwa Katonda n'ogitobekatobeka n'enjigiriza ey'obulimba. Ye nnabbi ono Balamu kye yali aleetera abaana ba Isirayiri okuba nga bakola ki? Nga bakola. Kwegamba abaana ba Isirayiri baatuuka ekiseera nga batobese enjigiriza enkyamu wakati mu njigiriza ey'amazima ey'obwa Katonda. Enjigiriza enkyamu buli w'ogitabika n'enjigiriza ey'obwa Katonda ekintu ky'ofunamu kiba kintu kya bulabe nnyo. Ate oba ebiseera ebisinga oyinza okulanga wandifundako n'omuntu either nga oba oliawo ng'ali ku luuyi luli ng'akola bitali bya butuukirivu kuba abatannategeera mazima, osobola okuwangala n'omuntu afaananako bw'atyo. Naye kikaluba nnyo okuwangala n'omuntu ali mu mbeera ey'omugoyo. Kitegedde ekintu ekyo, omuntu ali mu mbeera ey'omugoyo nga addira amazima gamanyi ate n'agatobekatobekamu obulimba oba enjigiriza endala enkyamu. Ekyo kyekisiikula ekiruyi kya Katonda. Era singa twegendereza abantu bonna Katonda bazzenga asaanyaawo, Katonda be yakkirizanga ne basaanawo, yabanga lwa mbeera eyo. Embeera eyo yalinga tebulangamu mu bantu bonna bazze bazikirizibwa. Nsonga y'okutabikatabika n'obeera omugoyo. Katugende mu maaso tulabe. Wanayogedde bw'ati agambye nti n'olwekyo mboozi kyesingako esangibwa mu ndagaano enkadde eyandiyinzizza okukozesebwa okulabula abakkiriza b'e Perugamo okweyawula ku nsi, ekifaananyi n'ebisigala agambye nti n'olwekyo mboozi kyesingako esangibwa mu ndagaano enkadde eyandiyinzizza okukozesebwa okulabula abakkiriza b'e Perugamo okweyawula ku nsi enkafiiri ne basigala nga bamazima eri okukkiriza. Ate mu kiseera eky'ebyafaayo by'ekkanisa AD 323 okutuuka mu 538 enjigiriza ezitaali za bwa Katonda we zaasonsekera ekkanisa. Abakristaayo si bonna mu Perugamo abaawangula enjigiriza ya Balamu, naye okufaanana nga Balamu nabbi wa Katonda eyekkiriranya bwe yagatta emikolo ne Balaki kabaka omukafiiri, bwe kityo era n'abakulembeze abakristaayo abekkiriranya bwe baliwangulwa obulombolombo bw'obukafiiri ne bakulembera ekkanisa okugiwabya. Obufumbo bw'ekkanisa ne gavumenti bulijjo biva
mu kubeera bulijjo bivaamu okubeera okuzikirira. Ekyo kye kiyinza okulabika ku kusooka ng'omukisa omunene okusitula ekkanisa, kimaliriza na kuyigganya n'obulimba y'engeri ya Sitaani, so era teggwaamu mangu maanyi. Tusaanye tubeerenga bulindaala. Akakodyo kano nga kakozesebwa mu nsi leero. Tusowedde wano olunyiriri nti laba ku Bikkulirwa 13 agamba nti Katonda atuyita tweyawule okuva ku nsi, tuleme okwenda mu by'omwoyo n'omulabe. So omwagalwa wano atuwadde story eno nga bwe yali etambula. Balamu ono yegatta wamu ne kabaka eyali amanyiddwa nga Balaki, eyali kabaka omukafiiri. Balamu ono naye yafuuka nabbi ow'obulimba, naye mu kwegatta ne kabaka omukafiiri ne balyoka batondawo enkola, ne bakola n'emikolo egy'ekikafiiri ne giryoka gitandika okwesonseka ekkanisa. Omwagalwa ndaba gwe right now oyinza obba nga toyina mikolo gya kikafiiri oba oliawo gy'oyinza kuleeta mu kanisa. After all, si naye ggwe mukulembeze w'ekkanisa, si ye ggwe saabalabirizi, si ye ggwe oba musumba w'edistricti, oba oliawo tolina mukadde. Ate ne bw'oba nga oli mukadde oyinza obba ku kyeŋŋamba nti nga tolina position eri prominent mu kanisa, position gy'oyinza okuyita ey'omuggundo, nti ojja kuleeta enjigiriza eri ogireeta ogiteeke mu kanisa. Kati awo ekintu oba okirabidde ku mu kifaananyi ekinene, naye ate ggwe awo oli mu makaago owooluganda osobolera ddala okubeera nga olina enjigiriza gy'oli mu kuleeta. Lwaki enjigiriza eno ejjeetya mu ggwe enjigiriza y'ekikafiiri naawe n'ofuuka omugoyo? Enjigiriza eno ejja singa tutandika okwekkiriranya mu nkola zaffe ze tumanyi ez'ekikristaayo. Okwekkiriranya y'embeera mu Luzungu oyinza okiyita compromise. Singa otandika ocompromisinga oba okwekkiriranya, okwekkiriranya kwegamba n'oba kampa ekyokulabirako, tulina ebintu ebimu mu kanisa bye tumanyidde ddala nti tuteekeddwa okuba nga tukola, okugeza ng'omukristaayo yenna Bayibuli etujjukiza nga bulijjo okumanga olunaku olwa Sabbiiti nga lutukuvu. Okuviira ddala Sabbiiti weetandikira akawungeezi okutuusa weggweerako akawungeezi. Kati omukristaayo yeekkiriranya yoono, yasalawo akawungeezi kayinza obba kayingidde, naye nga ssebo omukristaayo bwe giba mirimu gye nga gisigadde gikyagenda mu maaso, nga taggaddeewo, naye nga yeekkiriranya mu mbeera ey'okulowooza nti oba osanga kakati ate naggalawo ntya emmere yange, kampa ekyokulabirako oli mufumbi wa mmere, emmere yo tennaggwawo naye ate Sabbiiti etuuse, olina ka restaurant kawo oba tubiyita butonninnyira olina katonninnyirako ako, oba olina hotel, oba olwaninga hotel nga nnene, naye kwegamba nga nelibeera dduuka lyonna oba omulimu gwonna gwokola nebeera nga sawa etuuse, emmere yo tennaggwawo gy'oyiteekeddwa kubanga oguza bakasitoma, naye ate Sabbiiti yeyingidde. Kaakati olina omusanga ng'akyagguddewo, ng'akyali mu kkola newankwadde Sabbiiti eba eyingidde. Okwo kwe tuyita okwekkiriranya. Engeri nnyingi endala ze tuyinza okwekkiriranyamu, ne gubeera mulimu gwonna omuntu osobola ddala okwekkiriranya. Abamu twekkiriranya mu ngeri ekyokulabirako, naddala kampa ekyokulabirako ky'abannaffe, basisita baffe abakyala n'abaami naffe era tulina embeera bwetyo. Bambi basanga bafuna nnyo obuzibu oba balina nnyo obunafuna ddala mu by'okwambala, obasanga nga oli yeekkiriranya mu ngeri ki gy'ayambala, ng'ekyamazima nakimanyidde ddala nti engeri gy'ayambadde teweesa Mukama kitiibwa, ng'oba oli awo ne bw'aba ng'afunye invitation ng'agenda ku miitinga Ssaabasajja Kabaka owa Buganda oba n'omukulembeze w'eggwanga, oba oli awo nga tasobola n'agenda ng'ayambadde bw'atyo. Naye ng'ate ssebo bwe kituuka mu mbeera ze endala, oba agenda kukola ku mirimu,
abamu ne ku kanisa asobola okujja mu mbeera nga gyayambadde mutaweesa Katonda kitiibwa, ate nga mu mbeera eyo nagezaako okubaako n'embeera gy'ateekawo okusobola okulaba nga akola ki, nga asobola okudifendinga oba okuzibiikiriza embeera eno ey'ekikolwa ekyo kyakola eky'okwekkiriranya. Abantu abalala bekkiriranya mu mbeera nnyingi. Ekyokulabirako ng'omuntu akyayagala nnyo okubeera nga anyumirwa nnyo music ono ow'ensi gwe tuyita secular music atatendereza Katonda. Omuntu neekkiriranya nti ndaba akasana beera bayimba message nnungi, kwegamba ebintu bingi ebitandise okujja tekikwetaagisa kubeera nga oli mukulembeze wa kkanisa nga wetulaba bano Balamu yali nabbi wa bulimba okusobola okuleeta abaana ba Isirayiri bonna mu kwekkiriranya n'okubeera nga basinza. Naye nawe mu kapasite yo mwoli, mu buufu bwo mwoli, mu mbeera eyo mwoli, osobolera ddala okutandika okubeera nga wekkiriranya. Ate ngera bwe tuyize nti okwekkiriranya gy'okoma okwekkiriranya oyongera kuteeka kutobeka, kwegamba ekintu ky'oba nakyo wano kye tuyita omugoyo, gwe tuyita omugoyo namutta, ngera omutwe gwe gwabadde gugamba, gwe mugoyo gwo namutta, kwegamba gy'okoma okwekkiriranya ate wandifundako n'omuntu olwedde abadde atamanyi mazima, oba oli awo n'amala n'ajja n'ategeera amazima, n'ajja ng'akula bw'atyo mpolampola neyeeyunga n'ategeera Kristo. Naye ate kya bulabe nnyo omuntu asinga okubeera ow'obulabe, ngera bwe tulabye wano Abayisirayiri olwedde baali bamanyi Katonda. Omuntu asinga okubeera ow'obulabe yoyo amanyi Katonda naye ate nga yekkiriranyamu, kwegamba nga wekkiriranya mu mazima ago, mu mazima ago g'otegedde. N'olw'ensonga eyo omukristaayo kya nsonga nnyo tulekeraawo okwekkiriranya. Bw'aba waliwo ekintu ky'otegedde okusaba Katonda akuyambeko, bw'oba ng'otegedde amazima, bambi saba nnyo Katonda akusaasire osobole okusigala ku mazima ago, olekeraawo omwoyo w'okwekkiriranya. Buli gye tukoma okwekkiriranya twesanga mu kifo ekizibu ennyo, ekifo ekizibu ennyo. Amazima ga Katonda bwe tuba tugategedde kikulu nnyo, ne tutandika okweyisa ng'amazima ago bwe gaba gatugambye. Era bw'osoma ne mu bitabo by'omwoyo w'obunnabbi, abamu ku bannaffe abagenda okubeera ab'obulabe abagenda okuba nga bayiga mu kiseera kiri ekyokuyigganya nga kituuse, nga bayigganya abantu ba Katonda, nga babayigga okubatta n'obakola ebikolwa ebitali bya buntu. Abamu ku bagenda okubeera abasaale mu kulagirira abayigganya okusobola okutta abaana ba Isirayiri, bagenda kubeera abo bannaffe abaali bategedde amazima naye ne bekkiriranya ne bafuka kitundu ku bali, kati ne babeera nga bo beeteefuteefu okujja okulabika nga bakola ki, bawaayo bannaabwe bagende babayige yonna gye bali, kuba bo bajja kuba olwedde bamanyi. So omugoyo namutta y'embeera eyo yesinga okubeera enzibu, era wano omuwandiisi wa Kasimuka yagiise omugoyo namutta lwa nsonga namutta mbeera nzibu nnyo okuvaamu singa weesanga mu mbeera eyo bw'oba otegedde amazima ate n'ogagaana. N'olwekyo muganda wange, oba otegedde amazima, okusaba kwaffe kwandibadde bwe kuti. Agamba nti Kitaffe ow'omu ggulu, nsaba mbeere nga ntunula mu kukuuma ebiragiro byo, nneme okwekkiriranya mu kukkiriza kwange olw'ekiruubirirwa ekyokulabika obulungi mu maaso g'ensi. Eyo yandibadde sala yaffe ffenna. Bw'oba otegedde amazima ga Katonda, olumu ekituufu kiri nti twesanga bw'otegeera amazima ga Katonda, omuwendo gw'ogenda osasulayo, omuwendo gw'oyinza okuyita mbu okusasulira, gwe muwendo ogw'okulabika nga omuntu omusirusiru, omuntu ensi gw'eyinza okuyita ekigambo ky'abavubuka omujega, ensi gw'eyinza okulaba nga kwegamba omuntu atategeera bulungi asobola okulekawo ssente, omuntu asobola okulekayo ebintu ebiri ku mulembe okusobola okusigala ng'okola ki, okuma ekigambo kya Katonda. Ekituufu kiri nti bw'oba ekigendererwa kyo kyakulabika bulungi eri ensi, ojja kufuna obuzibu n'okulekayo
ojja kufuna obusibu n'okuleka okwekkiriranya naye bwe kiba nga ebirowoozo byo byonna bitunudde eri Katonda tojja kufuna buzibu nakwekkiriranya. Nolwekyo muganda wange tusabe ffenna Katonda atusaasire tulemenga kwekkiriranya. Amazima ge bwe tuba tugategedde tumusabe atuyambe tusobole okubeera nga tukwata amazima ago. Katuweeyo okusaba nga tumaliriza. Katusabe. Katonda kitaffe omwagalwa ajjudde ekisa n'okusaasira kabaka wa bakabaka, tukwebaza omukisa gw'otuwadde nate okuyiga enjene ey'olwaleero. Katonda waffe jangu obeere wamu naffe nga tutandise olunaku olwaleero. Ebigambo bino bye tusomye Mukama okutandika n'olwaleero kabifuge mu bulamu bwaffe. Tusaasire Mukama mu byonna bye tukola, tutunuulire nga gwe tubanga tusoosowaza. Tutaase Mukama tulemenga okwekkiriranya mu mazima gaffe ge tutegedde. Mukama obanga wasobola osaddaaka buli kimu n'otaswala gwe kuyitibwa nga oli kitundu ku ffe oli omwana w'omuntu. Naffe Mukama tusaasire tuleme nga okulowooza nti tulina ebitiibwa eby'oku nsi ate ebikoma wano bye tuyinza obba nga tukyakuuma so nga ate bikoma na wano. Tuleke kufokasinga ku bitiibwa ebyo niwabula Mukama naffe tulekeyo byonna tukugoberere. Yongera okubeera naffe, omwoyo katubeerewo Mukama nga tulungamya mu byonna, kwe kusaba kwaffe n'okwegayirira nga tuyita mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Twagaliza amakya amalungi, Mukama akukuume. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.